Spice Diana mu Dubai show ye Kyamusaze Nekidda Nemukati. Ono yaddayo ne show olunaku olw'eggulo akawungeezi gyamaze eminaku eziwerako ng'agiranga ng'akowoola bannayuganda abawangalira mu Abu Dhabi okubaayo mu show eyo. Bannayuganda abasinga obungi bamaze ebbanga nga bagyesunze, naye amazima matuufu simanyi lwaki tebazze nga bwe badde bajja bakyesunga nti bagenda mubeererawo. Sheno Kyamusaze ekitabangawo. Spice Diana talekangako show wantu wonna wonna n'afuna abantu be yafunye mu Dubai mu Abu Dhabi. Bamulabye oyinza okulowooza n'ogamba nti abantu bannayuganda baliyo batono era zokola yafunye yaabo. Twalabako Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda okuyimbira eyo weewawo tebamukkiriza, bagamba basayisa tiketi 1,500. Robert Kyagulanyi Ssentamu nako yali asitula lwagenda okuyimba, tiketi zaali zaweddewo udda. Naye amazima matuufu Spice Diana baba yafunye abantu abangi mu show ye, ayinza okuba yafunye abantu nga 25. Naye nga kino kyavudde ku ki? Bannayuganda ono omwana babadde bamwagala nnyo ebbanga lyonna era nga tegeka ebivvulu bye si wano Uganda si bwe luwa Uganda ne bikwata ate ne bijjuza. Naye kino kyaddiridde okubeera nti yavuddeyo n'alangirira nti yeegasse ku Muhoozi Project era nga ebikujjuko bya Muhoozi eby'enjawulo kati y'omu ku bayimbi ababibeerako. Luli twali twalabako ba Bebe Cool, ba Big Eye, ba Ronald Mayinja, ba Catherine Kusaasira nga be basinga bitambulirako. Kati Spice Diana yeegasse ku ttiimu eyo. Bannayuganda baagala nnyo omuntu ababeererawo. Naye kasita Spice Diana yavaayo n'alangira nti agenda kuyimbiranga ku ttiimu eyo eyimbira Muhoozi, ne Bannayuganda ne bagamba bw'oba otuliddemu olukwe naffe tugenda kukulyamu olukwe. Kati ebivvulu bye kino kye kiringa ekivvulu ky'asoose okutegeka kakyanga yatandika kuyimbira ku ttiimu eyo. Kyo kyekivvulu ekyasoose naye kye kimulaze bambi ajja kukkiriza nti kituufu kimusaze. Bwe ekivvulu bwe kyawedde n'afunayo abantu be ne beekubyamu ekifaananyi nga bakuŋŋaanye wamu abamubeereddewo abamuwagidde. Naye ng'ekivvulu kino bakitaddemu ssente empitirivu obungi. Ovanga kuteeka ekivvulu ng'okitegekedde bweru wa Uganda ate nga kiriko ne ba sponsors n'ofuna abantu batono bwe bati abazze bambi ekituufu kiba kikusaze. Naye mwana muwala ono naye yennaku gyakyalimu n'olwaleero. Bannayuganda baaganye okujja ku kivvulu kino nno lwa nsonga ezo nti yeegatta ku ttiimu ya Muhoozi era kati bwe bamu ku bayimbi abatambula n'omukulu oyo. Tukimanyi bulungi nti olunaku olwaleero bw'abeera Ronald Mayinja nga tegese ekivvulu kakibeere Uganda tajasobola kufunamu bannayuganda bawera 10. Catherine Kusaasira nga yakitegese nga kikye naye bw'atyo. Bebe Cool bw'akitegeka nga kikye kye kimu. Big Eye oyo tuze tumulaba enfunda eziwera nga bamukuba obucupa ave ku stage. Lwakusalawo kulya mu bannayuganda lukwe ne yeegatta n'abanyigiriza. Kati ne mwana muwala Spice Diana yeegasse ku ttiimu eyo, naye nkakasa nti bambi luyinza okuba nga naye lwe olugendo mutwala music waagwe bw'atyo. Kubanga bw'onoobanga music gw'oyimba bannayuganda tebakubeerawo tebakuwagira, ssente ze zikola ssente nti ssente zojja mu kivvulu ky'oba otegese ate zikuyamba okutegeka okukola oluyimba oluddako. Bannayuganda ne baba nga banyumirwa ekintu kyo. Naye kati mwana muwala ekintu bwe kyamusaze si kakasa nti anaafuna amaanyi agaddamu okutegekera emitala w'amayanja. Yes, Uganda ayinza okusigala nga ategeka era n'afunawo baafunye naye talina kuddamu kufuna nnamba nga gy'abadde ayina. Luli nga ye muntu asobola okutegeka n'akuba lugogo n'ebooga ne bagoba n'okugoba abantu. Naye kati olwaliro ayinza okumutegeka n'awezeka n'omujjuza tamujjuzza. Kati awo ge bayita amaanyi g'abantu. Simanyi nti oba mwana muwala bannayuganda basobola omuddiramu oba keyagenze nga kafuuse kagenderera agenda bw'atyo. Nze naawe tubirinde tulabe gye binakkira, kuba okuva yasalawo okwegatta ku ttiimu eyo ne bannayuganda basazeewo omulabisa bavudde mu bintu bye.